Wabaddewo obunkenke ku lubiri lwa Ssaabasajja ku kitebe ky'essaza ly'e Buluuli Nakasongola oluvannyuma lwa Ssaabasajja okusindika ttiimu ng'ekulembeddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki okugenda okusomesa abaami ba Kabaka omukulembeze we yandibadde ssaako n'engeri gye bayinza okukolamu emirimu gya Ssaabasajja. Ono abadde awerekeddwako Amyuka Katambala Haji Sulaiman Magala, Kasujju Mark Kaberenge ow'Ebusujju ssaako n'abakungu okuva mu ofiisi y'abasajja nga bavunaanyizibwa ku kusomesa abaami obuvunaanyizibwa bwabwe eri gavumenti ya Ssaabasajja. Abakungu ba Ssaabasajja babadde batandika okusomesa olwo abasirikale okuva ku poliisi e Nakasongola ne bazinda olubiri ne babalagira okulwamuka nga babategeeza nti babadde mu bukyamu. Ekyewunzizza minisita Kawuki asoose kweyanjula ku kitebe e Nakasongola ate oluvannyuma DPC Alfonso Ojongole n'abalagira abasirikale babagobewo. Poliisi ebasinzizza amaanyi ne balagira okuggyawo obutebe n'okwamuka olubiri. Tusituke mu kifo kino muwulirize tubabaye n'omwaddamu tugende wali we batukkiriza tumalirize ekitundu kino eky'emisomo oluvannyuma tugende. Oluvannyuma batudde wansi w'omuti oguli ku mabbali g'olubiri nga no minisita Kawuki wabategeeza ebivudde embuga. Kubanga abantu abali eyo olw'ebikolwa ebyakolebwa abantu omu babiri bayinza okulowooza nti mwenna mufaanana ngaabo, ekyo njagala obasaasira olw'ekyo ate n'okwebaza olw'okufuba okulaba nti olubiri mwaluzaawo mu bwangu wakati mu bufumu mu kutiisibwatiisibwa naye nga temuterebuse ku Ssaabasajja Kabaka. Abategeezezza nga bwe balina okuba abamalirivu mu nsonga ekwata ku Buganda kubanga Omutanda ayagala abantu abakozi. Mmwe ab'e Buluuli ebintu ebigenda mu maaso nga mwenna muli mabega wa Nnamunswa, mwenna mukola ebintu mu mateeka naye ng'eriyo abateekeddwa okukuuma amateeka naye nga bamenya amateeka. Gerard Kyanjo nga ye Kimbugwe w'essaza ly'e Buluuli aloopedde minisita wa Ssaabasajja emivuyo egyokolebwa abakulembeze ba disitulikiti. Abali eno abakkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda batulabanga abalabi naye nga tetulina musango kubanga emmeeme katale kyeyagala kyegula. Era juzi bwe twali mu security meeting nagezaako nnyo okulambulula ensonga zange ngambagamba buli omu asobezza ku munne mu mbeera y'okubeera ng'alumba munne oyo avunaanibwe. Mubitegeera naye njagala kubagumya bugumya nti ng'abaami abakulembeze tusigale nga tuli bagumu. Njagala okukozesa olugero luno, omuzungu agamba nti atya okubuna ettaka talwana na mbizzi. Olw'ensonga yo tetya kwevulunga mu ttaka mu mbeera efaanana bwekyo, embeera nga bwemugirabye. Njagala kubagumya musigale nga muli bagumu olutalo tujja tuwangula. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.